Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesa mmula, Ayi Mariya Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba, Ayi mmange omulungi. Bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddo owuwo ku bubwo. Abalangira n'abambejja b'obwakabaka bwa Katonda, nate Father Martin Semanda nze abalamusaako mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Nnyeenye yaffe eya wiiki eno, Katonda yamaze dda okukyusa ebintu. Katonda yamaze dda okukyusa ebintu. Ennyenye yaffe eya wiiki eno. Bannange, bannyinaze ne baganda bange, mu ngeri ey'enjawulo ntwala omukisa guno okwoleka okusiima kwange eri Katonda waffe omulungi ennyo era ow'ekisa, atusobozesezza okuddamu okuwuliziganya ku mukutu guno. Bambi ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Bangi mu mmwe muyinza okuba nga temunnakitegeera, naye nze kankibagambe nga tutuuse mu makkati g'omwezi guno ogwokubiri mwaka 2026. Ekyo ky'obadde osabira ebbanga era ng'obadde okisabira buli lunaku, obadde wakiwaayo nga tuyingira omwaka, obadde olaajanira Katonda oli ku maviivi okisiibira, ekitundu ekinene ku kyo kyakoleddwako dda era ebintu byakyuse dda, newakubadde ebimu tonnabiraba n'amaaso go ag'obw'omuntu. Yoswa ng'ayimiridde ku lubalama lwa Yoludaani omugga ogwo ne Bayisirayiri banne nga bakulembeddwamu Abasosolooti ng'Omukama Katonda we bwe yali amulagidde, ebirowoozo bye byaddayo bwe yali ng'akyali muto ye ne Bayisirayiri banne bwe baali bava mu buddu e Misiri. Baali batuuse ku nnyanja emyufu, amagaali ga Falaawo nga gabagoba, anti olwo nga Falaawo yeekyusizza. Mu mazima baali basiraanye, gye bava amagye ga Falaawo gabasazeeko, gaboolekedde, ate nga gye balaga nnyanja myufu yebeekiise. Wano yajjukira bulungi, ye ng'ayimiridde wano ku Yoludaani, yajjukira bulungi ng'omusajja Musa eyamukwasa obukulembeze bwe yali alimu mukadde ako yawanika omuggo mu bbanga, ennyanja ne yeeyawulamu, ne bafuna ekkubo, abantu abaali batakka wansi wa bukadde bubiri ne basomoka. Akaana kano akaali akato kaalaba Musa ng'omukono gwa Katonda gumukozesa. Kaalaba Musa ng'omukono gwa Katonda gumukozesa. Ekyo kyennyini kye yalaba ekyokwawulamu ennyanja n'ebirala bingi mu lugendo lwe baamalamu emyaka 40. Ku ssaawa eyo Musa yali takyaliwo. Bwe yalowooleza bino Musa yali yavaawo dda, ye nga ye mukulembeze era nga yeetooloddwa enkuyanja y'abantu ba Katonda be yali akulembedde. Mu mbeera eyo yalowooza nti kijja kubanga bwe kyali ku Musa, nti empewo y'eggulu egenda kujja eyerula amazzi bafune ekkubo, oba nti wagenda kubaawo engeri yonna endala etiisa eteekewo embeera amazzi geeyawulemu, amazzi gaveewo, nga bwe kyali luli ku Musa. Ku luno teri kyamaanyi kyaliwo kirabika. Tebaalaba kibuyaga nga gwe yalaba luli ku Musa, kibuyaga oyo ow'amaanyi yafuuwa amazzi ne geeyawulamu, tebaamulaba. Mu butuufu tewaali kitaali kya bulijjo kyaliwo. Naye Yoswa yeerabira kimu mukadde ako, nti Katonda toyinza kumutegeera n'omumalayo, si nti bwe yakola luli bw'alina okukola nakati. Sometimes the miracle is going to take place, but it's going to be upstream.
The miracle is going to take place, but it's going to be upstream. Let me say it again. Sometimes the miracle is going to take place, but it's going to be upstream. Emirundi mingi Katonda tukolera ebyewuunyo, Katonda yanukula essaala zaffe, naye tajja kukikola nga bwe yawulira, nga bwe wawulira akikolera gundi oba egindi, oba nga bwe kyakolebwa ku gundi. Tagenda kikola nti nga bwe wakiwulira nga kikolebwa ku gundi, bwe kyakolebwa egindi, nakati bwe kigenda okuba. Oyo si ye Katonda, aba si Katonda. Ekyo kyennyini kye kimufuula ow'enjawulo. That's God, and that's his nature, is God. Tosobola mutegeera. Era nteebereza nti abaaliwo mu budde obwo ate nga baalaba ku byaliwo ku Musa luli, singa baalina amasimu nga bwe tugalina kati, baalikubidde bannaggulu ne bagamba nti bakulu, ebintu nga tebiri nga bwe tubisuubira, bwe twabisuubira, nga tebiri nga bwe twabiraba ku Musa. It's easy to have faith when you have a Red Sea miracle or Red Sea experience. It's very, very easy. Very easy to have faith when you have a Red Sea experience. Kyangu nnyo okukkiriza ng'olabye omulema ng'atambula, omuzibe w'amaaso ng'alaba, okyangu bannange, Katonda akola, omufu ng'azuukira, kuba oba okirabako. Naye okukkiriza okwannamaddala kwekwo nga tolina ky'olaba, tolaba kikolebwawo kyanjawulo, tolaba kigenda mu maaso, naye n'osigala ng'okkiriza. That is the true upstream faith. Nga wasaba Katonda akuwonye, tonnalabawo njawulo y'amaanyi, naye nga muli okkiriza nti Katonda wo w'amaanyi era already waliwo ekikolebwa mu nsi ey'omwoyo. Yes. Muli tokyatula. Nga muli okiwulira, tokirabyeko, naye nga muli oga I believe that my God is powerful. Muli n'okyatula nti Katonda wange sinnalabawo njawulo y'amaanyi, naye nzikiririza ddala nti oyina ky'oli mu kukola, nti omukono gwo ogungololeddeko era nja kuwona. Yes, that is faith. Sinnazimba, naye Mukama ng'oli nange neekakasiza ddala nja kuzimba. Ensoma y'abaana bange tennatereera nga bwe mbadde nkyagala, naye nzikiriza nti bagenda kuyita bulungi era bagenda kufuuka ensonga mu nsi eno. Yes. Nkola bitambula mpola mpola, sinatambula bulungi nga bwe njagala nnyo, naye nzikiririza ddala nti bujja kukyaba mpita omugagga ate nga si byakunkiina, nga bya ddala ndi mugagga. Yes. Mukama, nakusaba omwana sinnamufuna era sinnamulabako, naye mmanyi nti mu linnya lyo nja kubuusa ku mwana ate ng'avudde mu nda yange. Exactly, that is faith. Sinneewulira bulungi, naye nze mu linnya lyo ndi mumativu nti nja kuwona, nti era nawonye dda. Yes. Sinnafuna wadde nkiinako, ayi Katonda wange, naye nze muli nkakasiza ddala nti embaga yange ya mugwa 9/27. Yes. Sinnafuna mulimo, naye nzikiririza ddala nti nagufunye dda ate oguweesa erinnya lyo ayi Mukama ekitiibwa n'ettendo. Very good. Omanyi okukkiriza okw'ekibogwe kuba kugamba nti embeera bw'eneekyuka nja kukkiriza. Bwe nnaamala okuwona olwo nja kukkiriza nti Katonda asobola. Omwana wange bw'anaamala okuyita ebigezo, olwo nja kukkiriza. Bwe nnaamala okufuna promotion olwo nja kutendereza Katonda, nja kumanya nti gy'ali waddala n'ebiringa ebyo. Listen to this, my friend. You can't see upstream blessings with downstream faith. You can't see upstream blessings with downstream faith. Nkimanyi waliwo Katonda lwajja okukkiriza olabe byakola.
n'amaaso go nga bwe kyali ku nnyanja emyufu. Olabe nga omulema atambula jabirabako omanye omufu azuukira. Yes, ebyo byonna abikola abisobola era asobola bikulaga, naye ate waliwo wojja okukola byonna osiibe oyogera ennimi zonna ozimaleyo otendereze naye amazzi galeme kweyawulamu ng'olaba nga bwe kyali ku Yoshua, nga kiri kyaliwo ku Musa naye tekibaddeewo ku Yoshua. Olwo ekinaaba kityo nga Katonda w'omusuula ebbali? Nedda munnange, ne mu mbeera eyo olina okusigala ng'oyatula munda mu ggwe nti Katonda wange sirina kye ndaba n'amaaso gange kigenda mu maaso, wabula nzikiriza nti oli nange. Nzikiriza ddala nti oli mu kumponya. Nzikiririza ddala nti oli mu kumpanirira, oli mu kunkuuma, oli mu kundera era ngenda kusomoka. That faith. Friends, God has already set before you upstream blessings, but He is looking for upstream faith from you, Martin Semanda. I'm saying that God has already set before you upstream blessings, but He is looking for upstream faith from you. Mulyato mwali ye, ensonga zazimanyi ye, pulaani yagiyina ye, ayagala bwagazi kukulabanga naawe okkiririza ddala nti asobola, nti ng'okkiririza ddala nti ye kamala byonna, nti waatali toyinza. Don't let what has delayed convince you to quit believing. Let me say it again. Don't let what has delayed convince you to quit believing. Munnange sigala ng'oyimusa eddoboozi. Sigala ng'oyimusa eddoboozi lyo gy'ali, ng'omugamba nti kitange, wakati mu mayengo gano gendimu mmanyi w'oli. Toyinza kundekerera, toyinza kunsuulawo. Weebale taata, kuba ne wenjogerera mmanyi oli mu kulwana ntalo zange, mmanyi obukuumi bwe bunneetoolodde, teri agenda kwekiika mu kkubo lintuusa ku ntuuko yange, ate teri kye wateekateekanga kyange kigenda kunyagibwa, teri kye wateekateekanga kyange kigenda kunyagibwa muntu yenna oba ekintu kyonna. Oh, I love that. Awumalirize n'okukkiriza okwannamadala ng'ogamba I make that declaration and the proclamation in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Mukwano gwange mwannyinaze, teweerabira nti Katonda yamaze dda okukyusa ebintu. Kkiriza bukkiriza. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bambi abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawe nnyo omukisa.